atwale omukisa guno kulisaayo bonna abagenza okubeera nga badduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Story yange esooka ngikoze na late kubanga by this time beera nataddeyo dda story yaffe esooka olw'ensonga nange ne mundaba neesabise mwana wattu enkuba etuggwereddeko nga tudduka misinde gya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Despite the fact mbu enkuba ekedde ttonnya, actually nze by the time wenzuukukidde already ng'ekire kyakutte dda enkuba etandise already nga ndi mu lugendo. Abantu babadde bakedde dda mu lubiri Emmengo naye Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda unlike giri emirundi gibadde ng'ebiri emabega gyabadde tabeerangawo. Ku guno omulundi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yasobodde okubeera nga asimbula emisinde egyo mu nkuba efudde embye. Badduka kilomita emeka 5, 10 n'emmeka 21 suubira ze badduka. Waliwo abadduka 5, waliwo abadduka 10, waliwo abadduka 21. Mwana wattu we batyo abantu basobodde okubeera nga badduka mu nkuba efudde embye. Naye by the way kozi kino eno si kivulu mbadde ngenda bagamba kino ekivulu kye kisinga okubeera nga kijjuza abantu nenzijukira mbu kino tekiba kivulu. Ate naye still ng'enkuuka ebeerawo nga 31st nayo y'emu ku zisinga okubeera nga zijjuza abantu naye abantu babadde bangi. Si bwe bambala kakala akamyufu aka red. Ndabidde omuntu ku Kabaka njagala awo. Abantu bafuluma eri mu lubiri mwana wa kamera n'alyoka adda eno nakubira ekifaananyi n'ogamba mankuduula ddala ng'ekifaananyi masavu meerere. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda abaddewo, aba celebrities ab'enjawulo babaddemu nkyeyongera okumpiringa story yaabwe celebrity abasobodde okubeera nga badduka emisinde gino eno despite enkuba ebadde y'amaanyi. Ndabyekaawo Kasuku ngadduka n'abalala mpola mpola ngenda beera nga nkompiringa sobole okubeera nga mbakomezaawo full details buli kimu ekigenze mu maaso ku Kabaka birthday run ng'ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 7. Ssaabasajja Kabaka celebrating birthday ennaku z'omwezi nga 13 guno omwezi. Nze ng'omuntu banza ennaku z'omwezi nga 14 guno omwezi nga nsaba iPhone ekyagaana nemukuba luseka muntu nayo ka iPhone katayagala akampe naye maama birthday yange eriyo ennaku z'omwezi nga 14. Yes, 14 omwezi guno egenda beera Monday ya Ssaabasajja Kabaka egenda beerawo ya Sunday. Bwetyo tukitamu ngenda sigala nku updates gwe kyonna okukola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere.